Justin eyo kasanda oyo tugenda mwagaliza obubaka naye kakati waliwo nenda mama wa Justin tugenda musoma mbadde ki mama Justin nakagwa saa kuntawanya obubaka tugenda kubusoma bajja tujjayo olyawo kozane ajja tujjayo wajidi ate n'obubaka bwe buwedde tusooke ku ono Dr. Saddam Rashid Lukwago omukyala we bannange munnaye tulage ebintu ebyo wajidi omukyala ono happy birthday katonda azalibwe ku Christmas omusiraamu baba muyita batya yinga azalibwa ku Christmas aba Christine atwaliza kakati bano abakyala Saddam Rashid bakyala be kati onasemba ku ddyo ate oba nze mba ku ddyo ndoza ali ku left alaba nti nange ate tubamulala ono ali ku side yo oludda luno yekka abatali bano ababiri eno yoyo birthday kati bana balaba kati yono enalongo omubwati wakoze ebintu haje leka nokuleka buli bamukolera surprise kati naye n'agamba ense unyumira otegedde haji banja bagala okuba mu kifo ekyo bannange abasiraamu mwejaga mu kintu kino tumira mama wa Justin Muhammadi tugenda kumutumira ng'omubabya bannaye producer akole omulimu munene nnyo ate yazaalibwa mama kasoko tuletere bano bannange ab'omu Amerika nga bakulembeddwa Juliana alabika ali mu Amerika tuletere Juliana baby yamutulazeeko agenda mumalayo mpolampola ekyo kyeyaleese omwana akuze yidi tobitwala misinde muganda wange kati oyo Juliana baby yambalazeeko ku lunaku olukulu olwaleero oli addako ye Juliet Zawedde ali Massachusetts Boston Sunbury kyekyalo mwena Merry Christmas kati oyo bamita Bridget Namitala Merry Christmas era oyo Zawedde n'amabujjege aga Mr. Gigi za Mr. kakati awo era mukwano gwe wa Juliet Zawedde Boston Massachusetts oyo Bridget n'abaana be obiraba bali California ono ali Boston bannange nalongo bayiga oli ono Rogers Muyanja ali Boston oyo no twali tukola naye mujukira kakati waliwo abalala waliwo Amelia Nambala ono Amelia yetegekedde Christmas yasuze mu bikujjuko byakwambala kwekolako makeup omulaba yagenza ku photoshoot yena ajaga ate waliyo okuyimba no Christmas egendo tuberere ebyafaayo nge ya World War II tugenda gituuka kaawo teri kivulu teri kavulu teri kiha naye baba yona akusanga mu bbaala atuuliriza akantu ako guys, Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yancha abutwa bamaze Dr. Saddam Rashid birthday Amelia yancha ye ya Judith namulemo ono akola makeup Judith yaddi yaggwa nalaba akanyuze ebifaananyi mabega kawo ali wano naye mulabo yekozeeko yakola ku banne ono olabanga ati yalimba ye birungi yabyetekako ye nange nensirika bannange Christmas mu World War kamanyimize ku World War bukyali World War 1 ne World War 2 tulaga ku bifaananyi ebyo sieno Christmas abantu basoose okulya nga tebali mu ssanyu nnyo lwa COVID. Christmas in World War II yabeera etya Abamerika baali balwanagana n'Abajamani ku front yaabwe wali wasinga okuba hostile kakati Abajamani basaba Abamerika kuba Europe erimu obukatoliki bungi nnyo nti kakati at least tukole ceasefire tulye ku Christmas Abamerika ne bagaana bane bagaba bolaffe tuwanise okujanga mutulumbye ffe tugenda kubalumba tujja kwerwanako bwerwanyi kati kumacha ku Christmas Abajamani ne batandika okuyimba bukalo bwabwe Christmas carol ne wish ya Merry Christmas kati Abamerika bagenda okuwulira bukalo n'enkoko ezokya evumbe ente engundi zesoogedde enva zonna nga bazisiika sekoko lwakyerera basekoko kati Abamerika ne bajja basabe ku bali mutuwe kamera ako epaka sibe bano betwagambye nti no ABCD ne mugana okusizinga fire munaye ne bakkiriziganya ne bajja Christmas ekyewuunyisa mama wa Justin nga tajja
Omukyala Nkata happy tukwagalizaamu naye Christmas ennungi. Obubaka buli bwe buti nno. Rovis Ankata. Mukyala Rovis Ankata. Muwala we Justin Nakaggwa. Akwagaliza ssekukkulu ennungi ne bazzukulu bo bonna b'ozaala nga Justin abaagaliza ssekukkulu ennungi n'abantu bammwe bonna kasita owulira nti ava mu mukyala Rovinsa ne mwami Rovinsa ng'olina oluganda ye Kassanda. Merry Christmas. Justin nno naye tukola naye producer era nga producer w'ekyenkya bambi omwana mwe yatuuka mu kibuga. Obudde ndowooza kakyaliwo akadde. Obudde buweddeyo. Naye kati nkugambira wano kuba oluusi munayo banga atampulidde abantu ne banvuma nga mbasanze mu kkubo museguya lwaki obusalako obudde era ono yabusala bamanyi okugamba simanyi baggo bagamba bagamba amazima naye owulidde bannange producer ngayo tuveeyo kati nze kanange bagambe kati katubalekere kano awadi katubalekera awadi za Suna Ben n'omuwala wano muwala wa Kabiito Freedom City. Mama Justina huyo. Bwe baka bwe tubadde tusoma. Bambi nga bafanikana nnyo. Ono jasi. Ngaze yobuti. Jasi za chance slenga. Ono kuslenga. Oya badde jasi yo baba. Ya badde yeye. Ya fara na nyina. Kuzala kulabya. Ono jasi asemba kudyo. Baganda be. Yono. Ali muze self. Entunula yesegitegedde. Jasi mwayagadde. Je yagalidde mu kintu kino. Katwebaza timu BX kirime yabadde ku kamera wa Gidi ali ku kyuma akoze timu Kasiriro Nadi nkulengedde kawo mwina muli bangi timu namwanga social media Sadati kwaya ebwe tugenda batwala mu kwaya ebwe bwe kiri Sadati ali ku editing mwina mwe bali okola sayi kisto mwe bali mwina tubagaza sekulu ennungi mwina abedewo Dora namala abedewo Josephat Simye ngwanti nange mbasiimye abambeereddewo abanwanidde entalo ate kati nkole ekintu okamanya mmere namba tulukubukedde olunaku olwaleero tulina omuwanguzi w'omwaka ndowooza omwaka gwe waguggadde bakiyita kukumba kino sina bakiyita kukumba awaadi 3 zonna zizo nabirabanga bulabi nga nkyali Masaka nekayira banze mbirimu n'enseeno Suna Beni nebaza Mukama Katonda wawangudde awaadi ki nawangudde awaadi za mirundi 3 nawangudde awaadi eya presenter radio presenter asinga nno mbadde ndifendinga kubanga era ne last year nze best radio presenter of the year. Male or female? Yine gondi lwaki onfukira ekizibu bonna abagasi oba bonna abagasi asa abagasi abakyala Rebecca Jingo yawangu kyegeza best male bayawuddemu abaami n'abakyala so nembeera ne aba DJ eno nno nali najagala dda nnyo kubanga DJ Suna Beni w'ekinyanyanyanya kubanga nze ngegenalita style yange y'ekinyanyanyanya basooka ne bagirumba benasanga eno e Kampala nga bakuba ekintu kimu baani abo abagirumba bonna badijja abali mu Kampala nga tebagaana kiwulizaako bakuba ekintu kikola kimu kati nze nenzija n'ekyenjawulo Mukama Katonda n'akiteekamu omukisa n'ekisinga irani kulekayo ku Pearl of Africa Manangwe navuddeyo mwebale kunsabira awaadi wagireese ino nagireese nakomyewo naye waka mu kizimbe mweri mu Gawudu mweri kiraba kuliko n'erinnya lyani Belani vocalist of the year be bano abayimba ennyimba ne babeeranga ennyonza abo bennyini mu category mwabaddemu bayimbi kyabalala category mwabaddemu omukyala Irene Nambiru n'omwami King Saha mwabaddemu Bruno K mwabaddemu Vaila Nachitende mwabaddemu Mbabazi Shuti mwabaddemu n'omwami omulala sinjukira bulungi linnyali naye Villain kijja kitya nga wawangudde awaadi amanya goyogeddeko ogawulidde yangawulidde munange ngawulidde kize kitya nga wawangudde awaadi eyo ekisookera ddala Villain ayina abafans bangi Villain ayina abafans e Uganda ebweru wa Uganda n'ensi endala nti bonna buli awulira nti diva waabwe ali nominated yagamba mukwano gwe agambe mukwano gwe alonde
Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. SH Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti. Essimu noti 772 548 5 noti 7 noti 34 34 5. Nyumirwa Christmas shopping.